okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukwano gwange omulungi nkulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Katonda kubanga n'enkya ya leero atuwadde omukisa ate tuddemu okusisinkana. Obulungi bwe n'ekisa kye bibadde bingi gye tuli. Tumwebaza kubanga ne leero bukedde nga tuli balamu. Leero nno lwa njawulo kubanga naffe tuli banjawulo. Ensonga lwaki tetulimu abo abafudde. Yadde bitusoomooza tebibuzeewo naye twagala okwebaza Katonda kubanga abituyisizaamu era nga tuli bawanguzi. N'enkya ya leero nze Isaac Walugembe omuweereza w'enjiri ya Kristo nga nsinziira mu SDA Church Manyangwa eyo gye nfubutuse okujja ate tuwayeemu n'okusaba awamu naawe ku nkya ya leero. Olwaleero nno lubeera lwa Ssabbiiti, lunaku olutukuvu olwa Ssabbiiti olw'omusanvu olw'okusinzizaako Saturday. Newankubadde ng'oyinza okuba gwe wayiseemu dda kubanga obadde tokimanyi ng'ogenze ku mirimu gyo, naye tusaba Katonda ayongere okukutegeeza era bw'otegeeranga olunaku bwe luti olusingamu ekitiibwa. Olwaleero tulina omutwe gw'ekyokuyiga naye nga tetunnaba gwogerako katuyombeeko olw'okusaba. Mukama waffe weebazibwe kubanga otuwadde omukisa n'enkya ya leero okwogera ku bigambo byo eby'obulokozi, ebigambo ebituteekateeka olw'obwakabaka. Tusaba Katonda waffe enkya ya leero Omwoyo Omutukuvu abinnyonnyole tubitegeere era tubisse mu nkola ng'okusiimako bwe kuli, bwe tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Olwaleero omutwe gw'ekyokuyiga guliko obubaka obugamba nti omusege mu byambalo by'endiga. Omusege mu byambalo by'endiga. Bayibuli egamba mu ssuula y'e13 onnyolo 11 agamba bw'ati, ne ndaba ensolo endala ng'eva mu nsi eyalina amayembe abiri agafaanana ng'ag'omwana gw'endiga n'eyogera ng'ogusota. Byewuunyisa, byewuunyisa. Omwana gw'endiga amanyikiddwa mu Bayibuli nga Yesu Kristo. Kati ensolo eva mu nnyanja, eva mu nsi, erabise ng'omwana gw'endiga naye ng'efaanana ogusota, ng'eyogera ng'ogusota. Wano nno we wajjira olugero olugamba nti ekifaananyi si luganda. Kakati nsaba otege okutu owulire obubaka bwa leero, owulire akasimu kaka leero. Agamba ne ndaba ensolo endala ng'eva mu nsi era yalina amayembe abiri agafaanana ag'omwana gw'endiga naye ekyewuunyisa ng'ate yo eyogera ng'ogusota. Kyangu okufaanana omuntu naye ng'ebikolwa byo si bye bimu nga ye. Okufaanana endiga it's okay, naye byayogera si bya ndiga, byagusota. Omutwe gugambye omusege mu byambalo by'endiga. Kakano okwolosebwa kutandika okukyuka. Amangu ddala oluvannyuma lw'okulaga okukwatibwa kwa Paapa, Yokaana alaba ensolo ey'okubiri kwegamba eggwanga eddala oba obwakabaka obulala. Twagambye ensolo eyimirawo mu kifaananyi ky'obwakabaka oba obukulembeze oba obufuzi. Kati eri ensolo gye tubadde tusomako ng'ewedde waliwo ensolo endala, waliwo obwakabaka obulala. Buno buvudde eri ensi. Mu ssuula ey'omusanvu eya Danyeri onnyolo 17 bw'obuuka n'osoma n'olwa23, Danyeri alaba ensolo endala.
naye eggwanga kyeryo. Obwo bufuzi bwawa. Wadde ng'ensolo eyasooka oba obwa paapa bulagibwa ng'ensolo enkambwe, enjizzi, empologoma ewuluguma, eddubu ekkambwe, engo etaagula, ensolo eno ey'okubiri efaanana ng'omwana gw'endiga. Bw'osoma mu Danyeri ensolo eri yalina ebifaananyi eby'enjawulo naye ng'ekifaananyi kyayo kyo kyantiisa. Njizzi eyigganya, nkambwe etaagula. Naye ku mulundi guno ensolo endala gy'alabye ate yo yanjawulo, eringa omwana gw'endiga. Eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi, naye yalina ekikula kye kimu ng'omwana gw'endiga. Naye saagala obuzeebuzibwe wano, weetegereze weegendereze, kubanga ensolo eno ey'obwenyi obw'emirundi ebiri eyeefaananyiriza Kristo, so ng'ekyamazima mubaka wa Sitaani ogusota, nga bwe gwogerwako mu Kubikkula essula 12:9. Weetegereze ng'oggyeko okuba n'akakwate n'ogusota, ensolo eno ey'okubiri yanjawulo mu ngeri nnyingi okuva ku nsolo eyasooka, wadde ng'ensolo eyasooka yava mu nnyanja, ensolo eno yeeva mu nsi. Bwe kiba nga ennyanja mu Bayibuli kitegeeza ekitundu omuli abantu, nga bwe tuyize, awo ensi eteekwa okuba ng'etegeeza kirala, oyinza okukiyita ensi empya. Ennyanja etegeeza abantu, naye ate ensi etegeeza ensi empya. Biri bye tuzze tusoma ku bwa paapa byaliwo, okuyiganyizibwa kwabeerawo n'ebirala byabeerawo, nga omukono gwa kyuma. Naye kakati mu nkuba empya, ensolo eri eyalabika nga nkambwe kati tekyali nkambwe, ejjidde mu kifaananyi ekiteefu eky'omwana gw'endiga. Ezze na nkuba mpya. Waliwo kye tuyita New World Order. Olikiwulirako bw'oba tokiwulirangako. Naye ng'ekigendererwa kya New World Order kwe kuleeta enkola empya mu nsi empya. Kati omwanjuzi agamba nti mu nsi empya ensolo eno yeeyubudde, tekyafaanana nsolo ziri, naye efaanana ng'omwana gw'endiga. Genderera bino nti yadde efaanana omwana gw'endiga, naye ate eyogeranga gusota. Era weetegereze nti wadde ng'ensolo eyasooka erina engule 10 ku mayembe 10, ensolo eno yeerina amayembe 2 nga tekuli ngule yonna. Ani ayambala engule? Bakabaka ne bannaabakyala, kwegamba bakabaka abafuga be bambala engule. Bwekyo ekitegeeza nti eggwanga eritalina ngule teribeera na bwakabaka. Ekyamazima eggwanga eryo litegeeza kirala ekitali bwakabaka. Simanyi oba okafunye. Mu nsolo ziri ezasooka ey'emitwe 10 ng'eyaayanira ebitiibwa, ng'eyagala okwegulumiza, ng'eyambadde engule, ng'erina n'obuyinza, eno yo ezze nzikakkamu. Eraga nti ebitiibwa tebigirya. Erina n'amayembe 2, tekuliiko na ngule. Eraga nti terina mutawaana.
yeewombeese nga Yesu Kristo naye nga si yeye. Liyinza okuba Repabulika ekika ky'enfuga ng'obuyinza tebuli mu muntu omu wabula nga buli mu bantu. Waliwo eggwanga erimu lyokka erikwatagana n'obubonero buno bwonna, Amerika ey'obukiikakkono, USA. Amerika yafuga obuyinza awo ku nkomerero y'ekyasa, yafuna obuyinza awo ku nkomerero y'ekyasa eky'e18 mu kiseera okumpi kyekimu paapa we baamutwalira nga musibe. Amerika era yazaalibwa ng'eva mu kuyigganyizibwa kw'obwa paapa. Amerika y'ensi eyali efuuse obubuddamu bw'Abakristaayo abaali bayigganyizibwa. Kati ensolo eri yeevaamu ensolo eno. Nga tebakyakkiririza mugamba nti kati bafugibwa muntu omu, naye amaanyi gali mu bantu. Engule yayambalibwanga kabaka, kati tewali ngule, bonna benkana. Kyebava bagamba nti katuleete obwenkanya, tuleete demokolasiya, buli omu ng'asobola okusalawo, buli omu ng'asobola. Naye mu ngeri ya mirembe, beekwese mu kifaananyi ky'emirembe, naye nga kye baagala kwe kusaanyawo ensi n'okuzikiriza byonna. Abakristaayo bwe baddukira emitala w'eriyanja Pacific, mu nsi eteriimu bantu bangi, ensi empya. Era Amerika ly'eggwanga erisinga okumanyika mu byafaayo by'ensi, ng'enfuga yaalyo obuyinza buli mu bantu. Mazima yatandikawo engeri, ng'eri ku nkola ya mirundi ebiri, Repabulika, eggwanga eritalina bwakabaka n'obuprotestant, ekkanisa etalina paapa. Bino birabikira ku bubonero bw'ensolo ey'amayembe abiri ng'efaanana ng'omwana gw'endiga. Ejjembe erimu likiikirira eggwanga eritalina kabaka, ng'obuyinza buli mu bantu. Ejjembe eddala likiikirira ekkanisa etalina paapa, nga kitegeeza nti buli omu aliwa ddembe okusinza nga bw'ayagala. Naye luli mu biseera ebya paapa, nga paapa ositeekeddwa okusinza kyayogedde. Era Amerika y'ensonga lwaki eyitibwa ensi ey'obuprotestant, ng'eringa ewa abantu eddembe okusinza, naye ng'ate bw'ogyetoolola bw'oti eri mu kukola eby'ogusota, yadde ng'efaananye ng'omwana gw'endiga. Njagala okutegeeza mwannyinaze, okusoomoozebwa bwe kuli, naye Katonda nsaba azibule amaaso gaffe. Si buli ayogera nti kitange yaliyingira mu bwakabaka bwa Katonda, kubanga bangi balijja gye ndi bagambe nti twawonyanga abalwadde, twakolanga ebyamagero mu linnya lyo, nange ne ndyoka mbagamba nti sibamanyi, muveewo wendi. Si buli gw'olaba nti ayogera Yesu nti ali ku kituufu. Waliwo obunabbi obugamba nti abakazi 7 balijja ku musajja omu, ne bamugamba nti ffe katufune engoye zaffe, katweyambaze, katweriise, katwewe byonna bye twetaaga,
naye gwe tukwetaagako kimulinnya lyo. Mu byafaayo by'obunnabbi omukazi ayimirira mu kifaananyi kya kkanisa. Awasa omugole Bayibuli yemulaga bulungi nti Yesu Kristo ye musajja. Kati si buli kkanisa gy'olaba eyita Yesu, gy'olaba ng'erabika ng'esinza, gy'olaba ng'erabika ng'ekola nga Katonda by'ayagala, nti ebikola. Abamu balabika mu bifaananyi by'endiga naye nga misota, nga misege egisikula. No wonder enkwe, obukyayi, obukaba n'ebibi byonna by'oyinza okumalayo bitambulidde mu ekyo abasinga kye balowooza nti bannaddiini. Oyinza kubeera otya Seefu mwannyinaze, oyinza kubeera otya Seefu muganda wange, kubanga kati gwe oyinza okusinziirawo n'ogamba kati ayogera ebyo ye mutukuvu. Nedda. Era kakati gwe kasita osinziireyo n'onteekamu obwesige, n'oleka okuteeka obwesige mu Katonda wo n'obuteeka mu nze, nkusaasidde. Kubanga oba oli wakuzikirira. Nze ndi mwonoonyi munno, sirina kyendi, naye olw'ekisa kya Katonda ampadde omukisa nange okumuweereza, nkutuuseeko obubaka buno, si ng'omutuukirivu naye ng'omuweereza wa Katonda. Olw'ekyo bw'ogaana okufuna obubaka buno nga weesisigiriza ku butali butuukirivu bwange, Bayibuli egamba bwe ŋŋamba omubi nti talirema kufa n'osirika, omuntu oyo n'amala afa, omusango gwe guli ku mutwe gwo. Naye bw'ogagenda n'omulabula n'agaana nga wejeeredde. Ebigambo bye tuwulidde okuyita mu wiiki eno, ebigambo by'okyawulira mwannyinaze, bitwale nga bikulu. Kubanga Bayibuli egamba nti empeera y'ekibi kwe kufa. Baluumi bw'agamba essula y'omukaaga onnyolwayo 3. Naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo obuli mu Yesu Kristo Mukama waffe. Tuzze nga tuyiga nga tulaba Sitaani yeefudde malayika ow'omusana, atuleetako embeera enzito ne tuzitoowererwa, ate ne yeefuula ajja okututaasa. Sitaani yatuteekako ebizito najja atuyambe. Mu kutuyamba ne tumwagala nnyo okusinga Katonda, ne tulowooza nti atuyambe ye mukwano gwaffe. Bino mbiwulira si lugambo, naye kirabika lugambo, naye era mbiwulira nti oyinza okugenda ew'omusawo omusamize ng'ogenze kumwebuuzaako, naye n'akwongeramu ebirwadde bingi. Wagenze olina ekirwadde kimu n'ogenda n'okomawo ng'olina bingi, akuteekamu emizimu emirala n'ebirala bingi, olyoke ozitoowererwe enkya okomewo, akufuula lusuku. Eyo enkola ya Sitaani. Sitaani y'enkola ye. Bw'ogenda gy'ali ayingira mu ggwe. Bw'alaba ng'ekiyumba kyereereyereere ng'abeeramu yekka, agenda, Bayibuli egamba n'aleeta emizimu emirala ne bayingira ne babeera mu ggwe.
sitaani tabeerangako mukwano gwaffe, talibeera mukwano gwaffe, kubanga talina ssanyu lyasanyukira okulaba nga nze naawe tugenda mu ggulu okusikira obwakabaka obutaggwaawo, ye bwe yalimu n'agobebwamu. Buli lwatuula n'akirowoozaako nti nze Walugembe ngenda kutuula mu ntebe ez'okumwanjo, ngenda okufuga ne mukama wange ebbanga lyonna ery'obulamu, kimuluma. Kyava akola byonna obutaweera okusobola okutulemesa tutuuke awawakanirwa. Si buli ayita nti Yesu muganda wange nti akuyita olw'okubeera nga amanyi Yesu. Waliwo endiga ezifaanana ng'endiga naye nga zambadde maliba ga ndiga naye nga misege. Mukama atusaasire. Okuyita mu nnaku zaffe ezisigadde ez'obulamu, buli omu kufa ategeere ng'ekyamazima Katonda atuleseewo lwa kuwulira bigambo bye, ate bwe tubiwulira tubisse mu nkola. Katonda ataggwaawo, nsaba ggula amaaso gaffe eri ebintu bino ebyewuunyisa, amazima amakaluba okuwulira, tuleme okulimbibwalimbibwa mu nnaku zino ezikomererayo, tusobole okwawula abali ku lwa Katonda n'abatali ku lwa Katonda. Atuzibula amaaso ag'omubiri n'ag'omwoyo, tutegeere nti bano baagala kutuzikiriza naye bano be batukulemberamu okutuuka mu bwakabaka obutaggwaawo. Nsaba ekisa kya Katonda n'okwagala kwe mukwano gwange bibeere wamu naawe. Ebigambo byonna ebiwuliddwa bitwale nga bikulu, bijja kuyamba obulamu bwo. Omukisa gw'onoonya guli mu buwulize eri ekigambo kya Katonda. Nga toli muwulize eri ekigambo kya Katonda, oyinza obutafuna mukisa. Beera muwulize, kola Katonda by'ayagala, omukisa gw'onoonya oliguweebwa. Nkwagaliza olunaku olulungi, nkwagaliza sabbiiti ennungi, nkwagaliza ekisingawo obulungi mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwebase. Oli mulungi Katonda, kubanga otambudde naffe okuva gye twatandikira n'okutuusa leero. Tukweyanziza olw'omukisa gw'otuwadde okuwulira ebigambo ebiva mu ntebe ye y'ekisa. Nsaba Katonda waffe ebigambo bino bireme tusaliza musango, naye bituteeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja. Omuddu wo yandaba, omuzaana wo yandaba, ebigambo by'awulidde Mukama kabibeere ebigambo ebinaamuzimba okutuuka mu bwakabaka obw'omuggulu. Tukwate ku mukono ffenna, zibula amaaso gaffe ag'omwoyo n'ag'omubiri olw'okutambula nga twetegereza, tusobole tulemwe okutomera, naye bulijjo tutambule nga tumulisibwa ekigambo ky'olw'obwakabaka. Tukweyanziza kubanga olidde okusaba kwaffe. Emikisa gye wasuubiza bakutya gye nsabye ku lwange ne ku lwa bonna abalina omubiri, okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama akuume. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.